Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is Kuka tugenda kulawanya for starters. Mulimu gwangu kola video ekika kino, mulimu gwo kuzitambuza. Wabula nkolera ekintu kimu. Eno gitagging ko buli muntu eyapikinga interest okufuna kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Ku mitendera gyonna mu bufunze eno gitagging ko buli muntu eyalaga obwetaavu okukiikirira ekibiina ekya National Unity Platform okukikwatira bendera oba okukikwatira kadi ku kifo kyonna. Mpulirizamu bukyanga mwagala kadi mwayagaddeza ku mulundi guno. Nkudiremu bukyanga munoonya kadi mwanoonyeza ez'oku mulundi guno. Kankuyambeko tugenda okufubutuka mu kalulu ka 2021 amazima gali nti wetwali tukagendamu obudde bwe twali tulina bwali butono nnyo nga tebutumala kusengejja kwekenneenya bammemba baffe kukakasa baani abo abamininga enkyukakyuka na baani abo abazze simply okufuna ebyabo. Obudde bwe twalina bwali tebutumala kuteeka ku minzaani kupimamu na kumanya ani Museveni gwasindise tukoleramu naani oyo asindikiddwa n'ekigenderero. Amazima gali nti tugenda ova mu kalulu ka 2021 ekituufu kiri nti twali tuyina abeenoonyeza ebyabwe bangi, abantu abatali ku missoni yaffe baali bangi, n'abantu Museveni be yatteze baali bangi. Ffe twakiraba nga bannansi twakubira ekibiina kyaffe omulanga kuva mwaka gwa 2023 nga tugamba omukulembeze waffe nti senga olunaku luli kyali tuba nga tulina akalulu konna ke tugenda okuddamu okwetabamu tubadde tubasaba mutuweeyo ku monster strategy egenda okukakasa ku mulundi guno nti etuwa bammemba abo bokka abali royo, bammemba abo bokka abakiikirira enkyukakyuka, bammemba abo bokka abali ku mulamwa gwe gumu gwe tuliko ogw'okununula eggwanga lyaffe. Katonda abadde mulungi tugenza otuuka mwaka gwa 2025 ng'abasinga ku bantu Museveni be yali asindise mu kibiina batandise okukifuluma. Wabula ku mulundi guno ngenda sooka neebaze secretariat yaleese monster strategy, monster plan nga ku mulundi guno gwokka buli yasabye kaadi yagyesabidde. Wulirizamu katono, eno ye bold, osobola okugiyita darling, osobola okugiyita precise play eri mu kukozesebwa secretariat olunaku olwaleero. Eno move, eno strategy ye strategy yokka etrapping aba spies. Nkudiramu no vetting system gyeri mu kukozesa olunaku olwaleero ekwatira buli mbega munda n'emusibira mu kkomera. Eno ye vetting process a testing a royalty, your process a rewarding a patience, ate kyakubiri ekakasa nti future ey'ekibiina eri mikono gyabo who truly deserve the card. Mu bufunze eno ye multi-layered strategic move egenda okutuzaalira bammemba abo bagwanidde okubeera bammemba ab'ekibiina ekya NUP. Eno multi-strategic move ekola etya? Eno egunjula bammembers abali within the NUP. Eno ye move exposing aba spy oba ye strategy egenda okwe-exposing aba spy, egenda okukabinga ba opportunists, egenda okurewardinga royalty, ate egenda making sure nti starvinga the regime of the leverage mu move eja all in one single move. Nakugamba mu nsi eya politics amaanyi amatuufu gali eri abo abatekinga steps ahead. Ekibiina ekya NUP kyongedde okakasa eggwanga kyekitegeeza okubeera steps ahead eri mulabewo n'okakasa nti tomwawo yadde otwanyi okukoleramu. Tambuza eno kati kankunnyonnyole kyende mu kwogerako. Nga tuvudde mu kalulu ka 2021 nga bamaze okututega bonna be baatutega, twafunanga abantu abasobolanga okulikinga information okuva mu kibiina ekya NUP. Ku mulundi guno tewaliwo yaddeka information kasobola kulikinga muntu yenna kasobola kutegeera lwa nsonga eno vetting process eri mu happening olunaku olwaleero. NUP making sure nti controlling all the internal process, denying the information konna akafuluma, minimizing the regime's ability to influence the outcomes. Eno ye defensive
ate ye offensive strategy je nakasoko kulaba mu politics e Uganda awo kankwe kirala eno process ogiraba ye process esobodde okusiba empingu n'okusanyalaza bamalaya ab'ebyobufuzi process esanyalaza n'esiba empingu bano bamalaya aba politics jukira tugenda mu kalulu ka 2021 twalina abantu bangi nga baswitchinga royalties bava mu kibiina kino ne badda mu kibiina ekirala nga banoonya personal ambitions nga tebali ku mission yemu naffe aba NUP naye ku mulundi guno eno NUP vetting process omanyi kyekoze buli eyajja n'ekiruubirirwa ekiri personal emuggalidde munda ng'eganya okutakkaadi obudde buno nti buli malaya w'ebibufuzi obudde buno ali trapped within the NUP vetting system nga tasobola yadde okugifuluma kubanga senga agifuluma aba yeerabisa ate beemulabisa mu bufunze ku mulundi guno buli eyonoonyeza ebibye ali trapped within the NUP vetting system. Kankulage ekirala ku mulundi guno NUP eri mu kakasa okusinzira ku example gitwafuna ya Nalukoola ekawembe nti abiding candidate to success only through cooperation nti kati obudde buno bwe yakima kadi ya NUP akimanyi nti bw'otakwatagana na NUP kawe kasinde ne kakutanda notabeera wina wa kadi noja independent ogenda kugwa ekigo ekyamaanyi labira kasajja akali akwasika briefcase y'omugenzi Muhammad Segirinya. Wuliriza ekintu ekirala NUP obudde buno strategy gye yaleese erimu ending aba political opportunists abenoonyeza ebyabwe etya eri abo baali baagala okukozesa ekibiina okutuuka ku byabwe ku mulundi guno gwokka NUP bonna yabatrappingidde munda etya emekinze sure nti etaddewo amateeka etutta obudde bwayo abaali balowooza nti bigenda kubeera byakiyita mu lujja bagenda kujja bafune kadi ya NUP misinde ku mulundi guno bali trapped munda nga kawe kasinde bayiza n'obutabawa budde kuddayo yadde okwesimbawo ku mulundi guno nabagambye mwakima kadi naye mwaje ekibira obadde okimanyi nti ku mulundi guno eno strategy ya NUP lifuuse ekkomera ery'aba spies litya ekibiina kikakasa nti Museveni alina be yasindika within era abadde nga asindika ba infiltrators okakasa nti ba affecting a process n'okugichallenginga nga bwetali free and fair ku mulundi guno NUP settings omutego ogugenda okukwata buli spy na buli muntu abadde asindikiddwa atya eri mu kutwala budde bwayo omuntu yenna agezaako okubiitinga n'okuva mu process obudde buno agezaako kugamba nti muluddewo tuwa kaadi kanfulume process obudde buno agenda kwanguyibwa okutuumibwa ensolima lwa nsonga obudde buno kasita oba nga wejjayo ne weteeka mu kkubo nti ogenda kukima kaadi ya National Unity Platform kitegeeza wakkiriza ogenda kugondera buli rule egobererwa EMC the Electoral Management Committee mbufunze buli mbega eyasindikibwa ali trapped obudde buno ekirala eno ye checkmate ku mulundi guno eriba royal members jukira tosobola kugamba nti oli royal member nga tosobola kugumiikiriza kibiina na EMC yakyo kutwala budde bwe kyagala okulangirira oyo agwanidde ofuna kaadi mu bufunze ba royal members bokka beebo abatagenda kufuna kaadi ne batajja kwesimbawo kyakubiri beba bagenda okuwa EMC obudde bwonna bweyagala okutuwa candidate oba ba candidate abagwanidde omuntu yenna gwalaba nga atandise okwemulugunya ku process ya NUP obudde buno manya bumanya nti eyo yali nsolima ku mulundi guno tukuliyetinze strategy etestinga abo bali royal obutagaba kaadi mbagirawo eno ye test ekyasinze ekumidde kati buli muntu yakima kaadi ng'anyeenya ng'ashekinga mu bufunze eno master plan ya NUP ku mulundi guno ekwatidde bambega ba Museveni munda lwansonga bati okufuluma bagenda kwerabisa ekwatidde abanoonyi abawuzibwa obunyama bano ba malaya b'ebyobufuzi munda lwansonga obudde buno musajja wange Sseggona tasobola kudduka mu process lwansonga emu ate okwerabisa eno move egenda tuwa ba candidate abali royal abali ambitious eri ambition yaffe ey'okununula eggwanga wenkugambira ono musajja